Live and direct olikuva Strange 256 amanya bampita simple njagalo nyambo ntambulize video eno. Now waliwo ababadde nga batambuza olugero lwakuba munnaye era waliwo ababadde batagala wulira lugero olwo. Olugero lugamba nti amayanzi tegabuuka na nzige. Era olugero lulala kwegamba there are so many people abaganye okuyigira mu nsobi z'abaasookawo era bangi nnyo bagudde mu butego obw'enjawulo. Emabega kawo twalinako socialite omu amanyikiddwa nga Sipapa bye yakola twabiraba era waliwo abalala abajja ne baagala okukola nga bye yakola. Right now twogerera omukulu amanyikibwa nga Brian White ebibye byo si birungi. Kigambibwa mbu waliwo omwana eyafiira ewuwe. Brian White gwe tuba tumanyi nga socialite amansa ssente mbu abadde musamize ng'alina n'essaba ewuwe. Mugenfu nagagamba mbu Brian White yasaddaako omwana n'afa, omwana amuzaalidde akabasa. Nalabya Brian White ng'aleeteddwa mu kkooti ku kitanda kye. Ono Brian White yalinganga mwana wa Salimu Sale ng'amukwatako ne bw'ati. Baamuleese mu kkooti ng'ali ku kitanda. Naye kyasinze okukakinga attention y'abantu, Brian White yabadde akaba Bobi Wine ntaasa. Oba okategedde. Kati omu ku bantu abamanyi Brian White avuddeyo alukuviire ku ntono otegeere ensonga. What went wrong? Tambuza video eno. All Ugandans. Abantu abalina obuyinza mu Uganda muno tonza na bategeera tebakola na fujjo. Okay. Brian White ayina kunnyonnyola omuwala ono yafiira wa. Simple. Ate Brian White nebo n'obologa ng'embuzi gye basalako obulago. Olunawonamu Katonda bagenda kuleeta mu kooti. Kubanga omunonzi yagambye nti oba ofeekinga obulwadde oba oli mulwadde sinza kukkiriza kusaninga trial. Bamujje yajjanjabibwe. Tebanda bamugambako nti ateereddwa. Era mu ddwayo mwali basso bali awo, poliisi eri awo. Dokita Kasaba confirming nti embeera gyalimu eri ojjukira Katanga, Mole Katanga bwe yabeera mu ddwaliro bamaze bamututewa. Mukomera. Muleko okuwayiriza gavumenti. Mu gavumenti ekukozesa n'ekusuula. How? Ni yalabise nga akaaba bambi ali mu bulumi. Bajja kugamba nti eruzira wali eddwaliro. Eno jenje gwe ruzira. Yes. Agene wana akola ki ne bwana akaba n'abologa ng'embuzi gye babaagako obulago. Oba wiiki emu bwana okubbira oba mwezi balina omutwala mu kkooti. Annyonnyole bunnyonnyozi. Ku mulembe gwa Museveni zanyisa ekintu kyonna n'ekintu ekinvolovinga omuntu okufa. Owulira? Lwamiti aliwa noonya Lwamiti. Lwamiti oyo yanhostingako ng'akyali ku NTV. Ekira tewali muntu yeejaakajaaka amalako. Okwejaakajaaka. Kwefuula ky'otali. Kungu mu ggwanga muno mulimu abantu abagagga. Mu ggwanga muno mulimu abantu abalina ssente naye ng'omulinnya nako n'otambula. Owulira? Mu Uganda muno mulimu abantu basatu bemmanyi abalina obuyinza. Tugamba ddemu Museveni, General Muhoozi ne General Sale. Ne toli balaba nga beejaakajaaka. Obeera mu jjaamu ne MK. MK security bagibeefinga up ngali ku mukolo guli opening ensi mukola ki? Expecting. So ono yajjanga n'amansa n'akola kinti alina. Njagala ombulireyo omuntu omwe yali amansiza ssente akyayimiridde akyaziina. Sijja bamenya mannya kubanga mbamanyi. Mbulirayo omuntu omu eyali agezezaako okwefuula kyatali. Nze mbeera Gaba Road. Omwana oyo lwasimbulanga Gaba Road gaba ne boda eziwera 10 nga ffenna tulina okuva mu kkubo. N'emmotoka yes ayitewo. Pyaki. Kati agateri amuyamba. Oze ne boda 10. N'emmotoka 10 ezikola effujjo mu kkubo nga muwala wa Museveni Natasha akuviiridde nadde ebbali. Natasha, Patience, Diana, abaana ba president ataddewo embeera mweyagale bo bagobye mu kkubo goyiseewo.
kati oyo ekyokukaaba nga yakubye nnyo omulanga ekisooka kikulaga nti oli munafu nze bana batumbavu basiemayo jukere banjola ndakaabako nze kutumba nze tusobola kaaba ngono bwe yakabe Brian White bwe mbanga ngenda kukaaba Katonda nzita omusajja olina kulwananga musajja yakaabye n'asita n'ebigere bw'ati ng'akaaba kati Dr. Byaruhanga Director Medical Services gendayo mudwalire akakase oyo asemba yanti ye confirming nti mole Katanga osobola okusaninga trial mole Katanga bamutwaye mu ambulance Dr. Byaruhanga Director Medical Services ajja genda ekiruddu gy'empulya gyali bagenti mwongere wiki kasite gwako agenda mu court n'ebikaba byayogera nga alajana ebitya bagamba nze mwami Museveni olaba nagenda yakolera ki Museveni byayogera ebiki gwani agenda aluwambo ojja abantu mu bwavu okolawa gavumenti ejja abantu mu bwavu eze mwanyi se nkugamba eze mpitidde abantu banone nagambye ko tinaziguze kwani bamulekeredde bamulesa alya bakutumawa it disturbs me waliwo omugwe nasanga nga ina sente ebiseera byo yakasuka sente zesirabanga ebiseera byo nga governor ekola sirika ekola ne Kayeni amabaala kati nze olumu we nasalangawo ebiseera ebyo nti ntambuleko ekiro ngenda mu kifo ekyapening nasooka Kayeni ne baŋŋamba nti eri reserved nenvao nengenda mu siriki nti nayo eri reserved nengenda mu governor ekiro nga nazo ziri reserved omuntu omu yali reservinze ebifo bimeka olumu musanga ku Sheraton si Brian White don't confuse me si Brian White this is a different person urainos yetufuyisa ngali mu kufuyisa nina babounce abasatu abamuli emabega nga bwafuyisa nena ngwafuyisa nena nali mfuluma Sheraton ate nensanga general nga naye ava mu uraino general Foster general agenze mu kifo kye bafuyisizaamu ali bwogu naye gwe fake master you are not bodied teri muntu akumanyi toyina muganda wamanyiddwa toyina wamwe gyova oli mu kufuyisa STDs STIs oyina babawunse emabega obwavu obuluma oli kati obutika ku sino twake ziri Uganda byonna byaggwaawo waliwo omulago emanyi yakola deal n'afuna $6 million yansanga ennaku ezo kulweggaba naŋŋamba nyamba buyambi njala kutuuka mulungu nga talina za board nga talina na 12-15 za board zimutwala mulungu mwabampuliza ku Radio 4 Radio 7 ne TikTok mumbulireyo omuntu eyamansa sente bwati akyaziina sente zagala watugamba nti sente kasirise nkusesaki oyinza obutakikkiriza nze bwe mba ne sente sagala muntu amanyi kubanga fasi obeera insecure ekyalo okakasaani mu Uganda muno okakasaani omusango gwaliko musabire mikwano gye mada omulala sijja kumwogerako mada ogimanyi kutta muntu ate taata w'omwana we naye alemeddeko yagambye nti naye taata omaki ekitegeeza omwana w'omuntu okufa oba ekitumbaavo muba mafiya naye kya mu Uganda tewali mafiya nedda mu Uganda tewali mafiya ekigambo mafiya temukimanyi mafiya kali kabakakakatel mugambe nti oba mu Uganda mulimu oba abantu ababi ekigambo mafiya kirabo n'ogamba mu Uganda mulimu pop ali ogu ye kati pop aliko kuziyani ne mukatoliki atamanyi popo bonna popo Francis abaliko yani erinnya Grigori wa America kyemumanyiko nti musajja mutono ava mu America kiringanga bena olaba ulira gavumenti bwewe omuntu security tegikuwa terrorizing abantu ulira naye gwe omwana apopuliyo ontegeera lo walimu bamafiya
abantu mu ggwanga muno kungu mulimu abantu abayayi bamuyita fuluusi abali loaded, but you never know. Sisobola kuboogera mannya wano basi kyagala ntalo naye njagala mumbuulireyo omuntu omu eyali yeeraze akyalina sente mugenyi bannakigwanyizi ekyo nnyo siviye bakukuba consolidation of peace and security. Nayongera kuwado ngagamba, but why is Brian Whiteville guarded by military, actually close to the entire platoon? If he is inconsequential, this is a real testament that Uganda can be taken for a ride, just like Frank, for he too has police guards. Take note that the ration of police officers to Uganda so you can imagine how those people deny Ugandans. Fande Twine, Adam, I am tuned in to Mr. Frank Gashumba. Will Gashumba be on radio? Okay, Karen, you had just seen said that was over. Kakati soka Twine as a police officer, you know, yali badachi panyi yambuzi kyabasirikali bangi. Mulala. Twine kye wayitamu tukimanyi nesala amagezi ofune General MK omwoyo side of the story. Kwa chendoza byali bipange to me. That's what I suspect. Okay. Oli abuziza Gashumba is guarded. Commander ni chief w'eggwanga lino. Ebiseera bisinga award I instructing ne mugambe nti walo there is a reason lwaki Bank of Uganda ebeera guarded oba okitegeera ekyokubiri ekyagambye nti gundi abadde alina platoon y'amagye ekyo sikimanyi bw'abadde agiyina ligali nga it's an instruction bw'aba yasala amagezi n'agafuna ku lulwe neyagamuwa naye alulimu kaakati ekikyamuyambye nti abo abasirikale si be bavuddeko n'omwana okukola ki okufa kiki kyamuyambye naye ekirala fe ng'abavandimwe NRM ina slogani yayo bagita batya protecting the gains kati fe yayo bwe tugisa tuzamutoora yoheri nabalabya omungu tuzamutoora tujja mulonda tuzamutoora yoheri muzamutoora mujja mulonda yoheri ekyo ekirabo tuzamutoora n'abantu wasaamu oli muvandimwe wawasa waffe tuwasa wuwo tulina okulonda Yoweri Kaguta Museveni. Kungu mbalamusiza opposition etambuliza politics waayo ku propaganda buli kimu tekikola kandi nga kale webale nnyo banange emmwanyi ze waffe z'abannakalungu